Abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde ekya National Environment Management Authority bakedde kukola kikwekweto mwe bamenyedde ekkanisa ya Blood of Jesus Ministry International kw'ossa n'okusaanyaawo ebintu eby'enjawulo ebyazimbibwa mu ntobazi. Ekikokooto kino kiyindidde mu division y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono nga bwe tutuukidde ku kkanisa eno tusanze ekibinja ky'abavubuka ekipangisiddwa NEMA kigudde ku kkanisa ekiyiifuyifu wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Abazimba ekkanisa eno basooka kujjuza ttaka mu kibangirizi ky'olutobazi kya yiika nga 3 olwo ne bazimbawo ng'abatuuze bagamba nti yazimbibwa wakati mu bukuumi okuva mu bajaasi b'eggye lya UPDF. Wakati nga bino bigenda mu maaso, abakkiriza basazeewo okusimbula ssaala nga bagoba omuzimu okukozesa aba NEMA nga bakukkulumidde gavumenti obutassa kitiibwa mu kkanisa z'abalokole. Babamu ku bakulembeze b'ekitundu kino basanyukidde ekikoleddwa aba NEMA nga bagamba nti babadde babonaabona buli enkuba lw'ebadde etonnya nga babonaabona n'amataba, kyokka bano bakyukidde abakulu ku munisipaali olw'okukkirizanga abantu okuzimba mu ntobazi. Naye ekyentobazi nze ndi musanyufu nnyo ne NEMA kyekoze kuba entobazi ziweddewo, wali mulina manve tufuna myala buli nkuba weetonnya, enkuba eyiika buli kanaku. Nze ng'omukulembeze kyenjagala ogamba ba physical planner mwabawa abantu bano olukusa okuzimba nga tonnaba ku approvinga muntu azimbe mu butobazi, sooka omubuuze certificate eva mu NEMA, bwe bajja approvinga omukkiriza azimbe. Joseph Bampabula nga ye puliida w'omusumba asumba ekkanisa emenyeddwa agamba NEMA ekoze kyamu okumenya ekkanisa eno awatali kiragiro kya kkooti nga bano abeewuunyiza olw'okwekyusiza mu kiti ng'embazzi ate nga be baawa omusumba olukusa olw'okuzimba. Sijja kugenda nnyo mbiwanvu naye klayanti waffe abadde n'olukusa era yaweebwa empapula eziva mu kitongole ekyo kyennyini ekigezaako era ekituusizza wano we tuli, era nga kyennyamiza okuba nti bo bennyini abaawa olukusa okutuusa enkulaakulana mu kifo kino, ate bo kennyini be bavuddeyo ne batuusa kino kye tulaba olunaku olwaleero. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.